okufa kwa Sam Omara. Eddie Mutwe akwatiddwa ekiro ekikeeseza olunaku lwaleero ate ky'ekitebe kya National Unity Platform wenjogera kaakati kyetooloddwa abayina emigemerawala olutalo lwa Muwanga Kivumbi wamu ne banne nga we baatandika ebyobufuzi by'eggwanga bikyalanda ate bangi abasobodde okuba nga bayingiramu n'olutalo olwagala okujja Waiswa Mufumbyo ne Lubongoya Betty Nambooze Bakireke aluyingiddemu lwaki mubalemesa okwesimba mu kibuga ekikulu Kampala wano mu Buganda ate ebya Theodore Sekikubo ne Brigadier Rashade lwabika bitandise okuba nga byeyongeramu amaanyi wamu n'okulanda ate ye George Mosisi alabika atandise okuba nga asiga emirandira ejijja Ibrahim Ssemujunganda mu Kira municipality ne okuziika kwa Papa yasobodde okuba nga atuva ku maaso mugamba mutya mwinna abampuliriza nze Shafik Lwanga eno ye Fik Media programu ene kutuusibwako omubaka agenda okuba nga akiikirira abantu abeesiemu ab'Ebusia municipality omukulu Mabach Ouma Barasa Salim era nga mbasaba Barasa Living basaba mwinna musobole okuba nga mumuwa akalulu agira ku tiketi ya National Unity Platform amulye gaffe ebibadde mu wiiki yonna gye tukuba emabega musobodde okuba nga ate mbireeta era osobole okubeera nga obifuna bulunyo ddala buli lunaku lwa bbalaza tujja kuba nga tuleeta ebyo byonna bisobodde okuba mu wiiki gye tukubye emabega. Uganda bwagenza okuba nga ate buziba bwakedde ng'olunaku olulala naye mu kuziba bwakyuse anti omuko era gwe yalabikibwa ennyo mu w'okutuwaako omukulu Sam Omara yasobola okuba nga atuwasaamu omukyala Nalubwama Harriet yasobodde okubeera nga bambi bw'atyo atuva ku maaso ono nabadde mulwadde okumala akabanga naye bwawongedde olunaku lw'eggulo lwa Sande ng'ekyamazima embeera ye taasulewo taakeesi nga yali ku miwa gy'abantu era bw'atyo omukama amutututteko. Olwaleero teri abadde amanyi nti n'abasirikale bafa nze mbadde sikimanyi naye tukirabyeko olwaleero omuntu yabonyabonya ab'oludda oluvuganya n'akijjanya Besigye n'olowooza nti ye talifa naye Besigye mwali mulamu bamusibye eri naye ye agenze awummule emirembe era tumusabira omwoyo gwe Katonda agulamuze kisa ate tawummula njagala omwoyo gwe gujje gugambe ku basirikale bano tawummula Omala towummula Sam Omala towummula jangu ogambe ku basirikale bano abakola ebintu ebyetagisa nti nabo bagenda kufa nga bw'ofudde vaayo omwoyo gwe gubagambe nti mulekerawo okuwamba abantu mulekerawo okubanga mutta abantu mulekerawo okubanga mukuba abantu tiyagasi musajja watu wafudde kansa naye abadde akuba abantu tiyagasi balwala amawuggwe kati ate ye yagenze kati mwe abasirikale basigadde mufune message eno mulekerawo okuba abantu mulekerawo okublocking enkuŋŋaana eziri mu mateeka nga mublocking olukuŋŋaana lw'abavubuka abavubuka tubasinga obungi mu busirikale mwe singa tukukola olunaku lumu abavubuka ne twegatta bweruti ne twegatta olunaku lumu bweruti temutusinga bungi musobola okukwata emmundu fe ne tujja nga tulina tetukutte omala Goliath wano yakuba gundi Goliath bamukuba ki jinja lyokka fe n'amanja tetugalina tugenda kujja mu bungi mu protest vote mujja kutulaba eggaali ejja mujja kiraba awo mulemirembe Sam Omala. Ate mu kiro kyekimu Eddie Mutwe bw'atyo naye yasobodde okuba nga atwalibwa bamukuumaddembe era okusinziira ku posti y'omukulu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu alaga nti aba SFC basobodde okuba nga bamuyoola bwe batyo ne bamuwolekeza mu mmotoka eya van eya drone bw'atyo n'atwalibwa mpaka kati gy'otadde batannaba kubanga bategeereka gye batannaba kubanga bategeera jjukira nti abamu ku bakuumi b'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ababiri omuli General Gaddafi wamu ne Akireo Kivumbi bali mu kkooti y'e Masaka bawera ennemba n'emisango egitali gimu era bwe batyo bo bakyali mu kkomera ate ye Eddie Mutwe naye atwaliddwa era oba olaba ku kifaananyi ekyo ekyamazima omu yekka yasigaddewo era katumusabire omukulu aliho ate ye mukama asobole okuba nga amuwandako edduso jjukira naye yennyini mu kalulu akawedde aka 2021 yateekebwako eggambo eryokuba nti yakanyuga kakanisita ate n'akoolekeza omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu baali bawenja akalulu
ka obukulembeze bw'eggwanga lino mu kalulu ka 2021 naye ate obutambi bwasobola okuba nga bulaga nti ate abaali bakacyanze bambisi yali akakanyuze. Ate lo olutalo wakati wa Muwanga Kivumbi ne banne omuli Mathias Mpuuga Nsambo w'ekitiibwa Honorable Kasibante Moses wamu n'abalala ba Bedi Mwanika ne banne bandibanga lwongedde okubanga lutaama anti abalala basobodde okubanga baluyingiramu omuli ba Betty Namboze n'abalala. Jjukira bano be batandika ssuubi mu bigambo. Kategori ey'okubiri njagala mumpulirize bulungi. Mwe muli constituency nga mulimu aba National Unity Platform nga wano tebazze tebawadde na apology. Ezo mubagambe bonna tujja. Era sebo president njagala kusaba zino constituency wammanga tutulendeyo mangu nnyo tutekeyo ababaka tubasalewo ng'obudde bukyali. Ze zino wammanga Masaka municipality. Muntegedde bulungi kimanya kyabaki kimanya kyaki kaki muzimanyi mwe muzogera nga nze nsirise kale muge emukono eriwa waliwo ey'omulenzi gwe bayita Jime. Eyo is a vacant constituency. Muwanga Kivumbi ng'ayogera yamenye constituency zaffe nga bw'alaga nti yakozesa ekigambo kya luzungu nti ziri empty. Ne mwewuunya nnyo naye kyeyagala okutegeeza abakulu abo bonna nga bwe babadde n'abalina endowooza eyo njagala bajjukiza nti fe abatulonda bali mu kibuga ky'e Masaka. Nze abannonda bakimanya kabonera era be bannyinako obuyinza. Abalonda Masaasi Mpuuga Nsamba bantu banyendo mukungwe era bamuyinako obuyinza mu ngeri emu. N'abalonda Honorable Juliet Kakande be bantu ba Masaka City era be batuyinako obuyinza. Kakati abantu ba Masaka City abatuyinako obuyinza be basalawo. Senga oyimiriza omuntu Meddi n'omugamba nti Muwanga okujja mu Parliament mu kusooka menyerayo abantu bataano abamuyamba bw'atayogera ku Mpuuga mugobe. Ekyo kimu okitegedde bw'atayogera ku Mpuuga mugobe. Ekyokubiri kibayita collegism. Tubadde mu Parliament nga bw'olaba Kasiba nti onoonyeza Muwanga omanya ali kumpi oba Mpuuga oba Ssemuju oba Sseggona oba Namboze. Ebiseera ebyo naye kirina gye kyava Muwanga ng'ajja mu Parliament nga Ssemuju wa FDC nga ffe tuli ba DP nnyo. Ssemuju yali omuwanika wa ensawo ereeta Muwanga mu Parliament nga yatujja mu ssente nga FDC. Ono kyesaagalaga nti koligiwo nti osobola okuyimirira ng'abala bonna batidde okulangira nti ekifo kiri vacant nga koligi Muwanga yalangirira ku Mpuuga ku lunaku lwe lumu ng'ekya Mpuuga kiri vacant ate ujje weetonde. Naye ku lunaku lwe lumu nga Lubongoya talina prosesi yonna gy'ayiseemu naga nti oba mwagala oba kufa oba nkuba oba musana Lubongoya gwe tutaddewo wano. Muwanga Kivumbi alina obulwadde ku mutwe obwa livism obw'amaalo obutamuggwamu engeri gyakulira mu zisiraamu z'ekawempeeri ng'ayambala underwear double color n'ayambala socks double color ate n'engeri gyabeera ebiseera ebisuso bingi nga bannakibombekedde bamuwasa nnyo bagamba omutwe ne gwonooneka. Kati simwewuunya kuba nti ayogera ebigambo ng'ebyo eby'ekikumbaavu. Ye omulangira Kasim Nakibingi bwe yasobodde okuba ng'avaayo jjajjawo obuyisiraamu yasabye bannabyabufuzi beesonyiwa okuba nga beewalana olw'ensonga y'ebyobufuzi kubanga naye ate twagala oteeke lutalo ku muganda wo ku munno bino byakiyita mu lujja bijja kujja bigende. Kale tubasaba nnyo kimubyenyigiremu naye ate si lutalo. Mu bintu byensinga okujerega ennyo bye ŋŋamba nti omuntu tasaana kufuniramu kizibu byebyobufuzi bya mu Uganda tebirina nnyo mulamwa biri awo bya kitengejja
walabye saidi eno ku makya oluggula ali eno walabye kakati ebyo byombasaba bireme bamalamu mubyenyigiremu mubibeeremu mujje bye mujja oba mutuwaddeko oba tetumuwaddeko ekyo kirala naye ekikulu kubibeerako kubanga zino mbiro mpanvu akulembedde bwagwa tebajja kubajja mu kirasya gojja ozibeeremu kati muzibeeremu ekijjawo kyonna era bajja kujjamu mwe abali mu lwokaano. Wenjogerera kakati nga ekitebe ekya National Unity Platform wano eno ekavule ekyamazima bwagenza okukya nga kyetooloddwa abayina emigemerawala era bwe batyo nga basobodde okubaatandisa okubayiwa okuva ekiro ekya Sande. Tugenza okukola amawulire gano ku bbalaza nga bakyaliwo era nga bekyeyongera okubeera abayitirivu okusinziira ku ssabawandiisi b'ekibiina kino. David Lewis Luwongoya avuddeyo n'asaba abakuumaddembe basobole okuba nga bavaawo kubanga bo bali mu kukola ku nteekateeka z'akalulu k'abavubuka nga ebibiina ebirala we biri mu kubanga bakikola wabula si kubeera nga baagala kuba nga bateekawo obutabanguko mu ggwanga lino Uganda. Jjukira bino byonna bigenza okuba nga bijja nga bannayuganda bakyali mu mbeera etali nnyangu ey'okuwambibwa kwa Eddie Mutwe era bw'atyo n'atwalibwa mu kifo ekitannaba kubanga kitegeerekeka. Ate lo olutalo oluwakati w'abannayuganda naddala abali mu kibiina mu kisinde ekya Democratic Alliance oba DA nga baagala kulaba nga balwanyisa ensonga ya Waiswa Mufumbiro wamu ne David Lewis Luwongoya okwesimba mu Buganda nga bagamba batwala amaanyi gaabwe. Waiswa addeyo e Busoga gye yeesima mu 2021 aye ne Luwongoya addeyo mu Western asobole okuba nga naye ajjayo constituency. Okusinziira ku Betty Nambooze Bakireke asobodde okubeera nga ayogera ebigambo biyitirivu nnyo ddala ku nsonga y'abakulu bano okulaba nga babeesonyiwa babaleke beesimbewo kubanga bangi abazze beesimawo mu bifo bino ate nga era babiwangula ng'ate si bamuno mu Buganda lwakuba nti ate obutambi obusobodde okuba nga butambula ku mukutu omukwanira wala. Ate Nambooze y'omu ku baali basooka okuwakanya abantu okwesima mu Buganda nga si Baganda. Ensonga eno tulina okugyongerayo. Ngenda kukomawo n'olukalala lw'abeesimbyewo mu Uganda yonna ku bubaka bwa paalamenti. Otunuulire olaba oba mu bitundu bya Western Uganda waliyo Serunjogi, waliyo Nsereko, waliyo Kalanzi oba Kavuma eyeesimbyewo just kwesimbawo bwesimbi. Oba wano wadde Busoga otunule oba waliyo Namakula oba waliyo Nambooze oba waliyo Nantumbwe oba waliyo Nakiwala eyeesimbye Busoga. Abantu beeyonze mbeebaza bagezi Katonda yatuwa omugabo gwaffe federo waffe asooka Mukama gwe yatuwa agira mu lulimi Mukama n'agamba mwe mwogere luno mwe mwogere luno mwe mwogere luno. Ogende Kalamoja olabe oba waliyo Kyewalyanga oba waliyo Kavuma eyeesimbyewo oba eggulu bwe kityo mumambuka njoke nkusomere n'olukalala lwa wano olabe nti abantu ba wano nga twesunaasuna b'abantu abagezi batutte omugabo gw'ebitundu byabwe ne bajja na wano ffe abatatuulako lumu gamba nti owaayi kubanga ngenda nentunuulira ne bwe kiba kya NRM n'ogamba katutunuulire Gomba akamyufu kaleese baani ne bwe kiba kya NRM n'ogamba kale aba NRM bwe baba bagabanya ekya Buganda bakigabanya batya nti n'ogamba katutunuulire Mukono akamyufu kaleese baani nga tetunagenda na mukalulu kawamu gw'otunuulire bakandideeti awano tusaana twekubeko mu kifuba bwe twogera bwe tuti ng'abantu bagamba tusosola naye bannange mutuuka mutya ekiseera nga tusobola okulemererwa okutuuza gye bayita Buganda Parliamentary Caucus nga kubanga ne mwena ale mututunulayo ne tugamba kale bannange nanta abatabadde wa kitalo nnyo naye muwala waffe wakiri eyo mwena alemu abadde akolerayo ebintu ebigamba nti alwanirira kuba ettaka naye era nanta abagwe bagamba va wano nga mugamba va wano ye Kalangwa agamba nanta abava wano kati ebintu ng'ebyo fe abantu abamu tugenda ne tubuuza kale ffe Bannambooze tukuze myaka 45 ekigenda okuddirira
kutuula kandi era abazzukulu bange naye eno enkola muzzukulu wo gwawuliriza alibeerawo bw'olaba ffe tusimbyewo olubongoyo omubi gwe musimbeko omuganda awangule gwe kwata omuganda omusimbewo Kampala Central awangule lubongoya ensi etusekerera egambera babakola strategy embi wayiswa mufumbiro n'amawe yenna ntumbwe senga wange sabeera muganda olutalo Bebekol asobodde okubanga naye aleeta olutalo ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'ekigambo kye yagamba nti buli muganda awagira NRM obeera musiru either musiru nnyo oba mubi nnyo mu baganda abo mwagendedde mu Moses Sali mwagenzeemu Nakangubi mwagenzeemu n'abaganda abalala bayitirivu nnyo ddala omuli Joyce Nabosa Sebuggwawo oyo nno y'omu ku basiru omuli n'abalala ab'ebitiibwa nabo bangi nnyo ddala omuli Edward Kiwanuka Sekani oyo naye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yamulangiridde mu basiru ennyo alona okuba nti oli musiru naye ng'ate ono yagambye oba musiru nnyo oba mubi nnyo omuntu mu Buganda muno ng'akyawagira Museveni oyo ebintu bibiri either musiru nnyo oba mubi nnyo Nambooze byayogedde bya kisiru nnyo. It is the most stupid thing. Lwaki temwaze kwebyo ne mu correctinga Nambooze muli ku Bebekul olwokubanga mwagala okubika ensobi za Nambooze. You started that topic because Nambooze have done the most stupid. Bobi Wine and Nambooze this week have said the most stupid two statements. How do you attack? How do you come and say nti abaganda abawakyawagira Museveni muli basiru nnyo? Obuwagizi bw'omukulembeze wa Uganda buva ku baganda oba buva ku bannayuganda? Why is your topic always about baganda? Can't you have common sense and see nti nekyo kikukyaya tribes endala? For us, of course, tukubengalo naye ate kinuma nnyo kati njagala nnyo exposing exactly what nali ngamba nti no Bobi Wine omutwe gwo munafu nnyo. At least emyaka gy'omaze mu politics today wali badde oyina ky'oyizeeko. Museveni bw'aba kuba akalulu wali badde oyiga akubira wa? You have to learn from the best. Bulijjo nange nenoonyamu ekintu ekigambo waayo oba kasajja nkawalana lwa music no naye n'obwongo obukalu nabo butukooye. Ate olutalo oluli erw'emiyaga ekyamazima lugenda kunyumira bannayuganda anti banna NRM abasatu be basinga amaanyi kwabo omwenda abaagala okubanga bajja Theodore Ssekikubo mu kifo kino. Jukira nti Ssekikubo yakamalayo emyaka 24 bweddu nga yakulembera abantu abeerw'emiyaga naye Ssekikubo ali mu kuvuganya ne Brigadier Emmanuel Rwashande wamu ne Joy Kabasi Kafura. Jukira no Joy Kabasi Kafura yaliko minisita omubeezi ow'ebyentambula era mu kalulu ka 2025 bw'atyo yasobola okubanga yeesimbawo kulabanga ajja Ssekikubo ku kifo kino naye Ssekikubo n'amukubanga bwe yamukuba mu kalulu ka 2016. Brigadier Emmanuel Rwashande alabika aleesa amaanyi kubanga twalabye omukulu ono Ssekikubo yagenze ne mu lukiiko olumu ekyamazima abantu ne bamuwandiiri. Saba akalulu abantu bano batuufu bajja kaku abanaagamba nti Ssekikubo abeewo bajja mugamba abeewo. Kakati nkwe ekyokulabirako Ssekikubo abeewo agende ate ye George Musisi ekyamazima alabika ye n'ekibiina kye kya National Unity Platform
baagala kulaba nga basala entoto ezimala okulaba nga basiguukulula omukulu Ibrahim Ssemujju Nganda mu kifo kino ekya Kira municipality gye yakamala ebisanja 3 nga baagala okuba nga bamugjayo ate bateekeyo mu National Unity Platform ate osanga yanaakola ebyannaggwano. George Musisi ebigambo bingi ebitandise okuba nga bivaayo yatolayo ne leader of opposition nga naye amuwaana okuba nga ajja kusobola okuba nga atwala ekifo kya Kira municipality ate omukulu Ibrahim Ssemujju Nganda agibwe mu palamenti ya Uganda eno. Toswaza no neni nesubi tojja kuswaza ojja gende wanalukoola omukoppe akuwe notisi ojo biyitemu byonna ne debates n'ebirala naye tukwebaza kubanga otukikiridde bulungi ate neno ku ground osiize ekifaananyi ekirungi weewaawo tulindiridde akaseera kali okulaba processes nga tuziyitamu naye byewakakola already bituwa ekifaananyi ekirungi bituweesa ekitiibwa nga NUP tulina nokensembyayo njagala kabanyumire nnyo nja kukasembyanga buli lwa Mande njafunangayo akasinza okunyumira ku social media ate nsobola okuba nga nkakuteerako ayi naawe okalabe kubanga ekyamazima kannyumidde nnyo ddala. Nja beebaza mwenna abanjagala nange mbaagala nnyo mbasaba mubirenga mu subscribinga mu likinga mu sharingi kati tusimbudde anti tutandise omwaka ogw'ebyobufuzi tuweerabira Honorable Mabachi Ouma Barasa living Ababusia municipality. Mbaagala